itaina gwe yalabulanga ajja fenna yabakwatira wamu kati enjawulo y'endongo njala kubayigiriza leero n'abalabi baffe mutegere lwaki ba artist balajana nnyo ku mbeera ya covid olwaleero omusuubuzi yali mu kikuubo ng'asuubula jini n'omulala ng'asuubula engatto n'emifaliso yafiirwa covid yafiirwa kyokka kye yafiirwa tayimu eyo yali atundamu ebintu ebyo bwe baamuggulawo jini ze yazijaguza naziza mu katale naye zimwe emmese yazaali zirumi kati be batono kakati mu bidongo enkola eyaffe y'ebidongo fe bizinesi yaffe bayalunako lumu endongo livalo ni covid naye bw'okwata show olwaliro singa nzija nembagula wano nembaga njala kutegeka show yammwe ne bagita kacumbaali njagala bakola nina kyempulira njagala tugende tupresentinga abantu bajje babalabe live bwe nkwata sene nenzibawa nezija wano ku top nesasula ebirango byammwe nalanga okubulanga nenkuba posita nenyitekako ennaku z'omwezi 16 posita eyo ne bwe mba njagala nnyo nga kyekyuse nina kuddayo ne bankubira ndala ne bwe naaba njagala kukyusa deeti eriko nina kugikwata nemprinting ekirala nensibawo bwe ziba baana nina kuddamu nenkuba ndala kati bizinesi yaffe etambula bwetyo nti bw'ofiirwa mulundi ogwo tosobola kigamba nti banyimiriza ero kanjiddemu enkeera naye bagenda okugalawo ng'ate ebivulu biwedde ojjukira ng'ebyani ebivulu ebisinga jjukira baggalawo tetwali mu maaci ebiseera ebisinga ebivulu ebisinga beerayo disemba kati oba obala kya kati nno kino kankikusomese bizinesi y'ebidongo tugikolanga gwe bokola ku tv buli lunaku mubeerayo ewantu we mutegese enjawulo gye mbajagala otegeere era abalabi baffe gye batamanyi nti abayimbi baffe bakola mande to mande show zaffe ezo ze mulaba olwaliro kati mwakwata bino nti tukola nnaku nkulu esho ze tuyimba bulijjo nti 16 ogwokubiri ku Freedom City luba lunaku lukulu lwawo kyakubiri nti bwe tuba tukola events tuzikola fe abateekamu event ogikola nkwata ssente olwaleero n'empaka enzo nga muwadde wano si Gwakutaano nga muwadde kola ku yidi eri etali yakusiiba gye tukola ogw'omusanvu nenzimuwa nenkwata ssente ez'ebipande na biki nempreparinga kubanga olwokuba nti nno ebintu byaffe byakwetegeka tayimu esobola okutuuka nga ssente eziranga tozikola ki sho zonna zemulaba zetuclaiminga nga 18 siro baggalawo omanyi nti Easter yali eri mu first week y'ogwokuna kituufu kati n'abamu bagenda okupreparinga for Easter nga mumaze okujja kati nze kankuwa ate example ndala tusuubira mbu ebivulu bino maaso awo bajja kukola ki kubanga babiggula bw'oba ogamba mbu oba otegese oze wano ku Top TV n'owaayo obulango bwo okutta omuyimbi omusasudde in advance ate zonna tokola ki tozimalaayo bw'oba owandiika wali ku ndagaano gy'okoze n'omuntu ddala omuyimbi tomugamba nti bw'oba olemereddwa ssente zange oli wakola ki waziza kuba tukirabyeko lwaki mmwe nga bapromota temugumiikiriza n'ogamba kaninde ekintu kino kiddemu abayimbi be nali nsasudde nga bw'ogamba n'ebifo bye nali nsasudde nkiwa muba mwetaaga okukola negotiation nga mubituteera mu mateeka n'ebiri muba mwetaaga ne mbituteeka mu mateeka kubanga teri muntu gwowa kintu nga towandiise eki receipt ekitegeeza mbu abo abantu oba osobola omudya n'omugamba ddamu jjangu onkolere okopansetinga esente ezo okuba naye jjukira abajja kugamba sikyazirina kitegedde teweemenya mpaayo omuntu omu nnyini kifo eyakeera n'akugamba nti yayita covid kati njagala kwanguyiza bwe twali tukwata zino ziwa omuntu woziwadde nze na artist omu Saara Mwogera linnya ku mpewo nali nkola sho bagitenkanamu ne mu inviting on board sho nali nkuta abayimbi n'ab'emizannyo ngamba gasse naye nfuna abayimbi ab'enjawulo ne nkwata ssente n'enzimuwa $2 ne tukkaanya ng'agenda kubeera part of the show bwe nzirayo nangamba naye nagenza okulamba lunywa bwadde onseera n'aligize konze kati omanyi kyokola kati nziriza ssente zange nti ayika niyenda kuddiza konze kali nezera nenjira ezasooka kyabangamba nti akageri kotampa ssente nga zakutereka kubanga singa zali zakutereka nti zebanga mutereka zinziri eziri wano kati nakino bwe kifaana nti olwaleero olaba tv eyo bw'okwata ssente ku tv no kiri somehow singa eyataimu baba tebamukozesezza kyokka banga ne baba balanzeyo obulango busatu tebaga nti twakola kyo yali ya covid kati munziriza time oli gwe mwazanya tekisoboka nabano abantu baffe bonna nti nze omutegesi bw'enfiirwa endongo sinze balunywa nze enfiirwa nzekka akuba ebipande afiirwa kubanga namuwa ssente n'abikuba naye biri awo yagamba muntu kati nze saabikuba bibyo gwe bitwala owa baana aba yazikuba
so tekikosa nzenzeka kikosa fenna nti okuddayo gamba liti kati nkomezaawo kyeri kyengamba nti endongo bagiyimiriza leero omanyi ffe mu bidongo tulina polisi egamba nti endongo ogikola abantu ne batajja n'okkiriza kuba ffe tusemba okkiriza nti kyegambye kusaze ekiro gomanya okwegumya okubeera mu ndongo tuba tusolooza endongo ku ssaawa 11 ne bakugamba nti abantu baawano bayingira ku 2 n'ogumiikiriza ne ziwera ku 2 wano wetuli nti bwe ziwera kasola banga boda zigira paka lwokkiriza kuttaano nga boda zikoze eki kati bwe bakugamba bagambe nti tokola kiri ekyokubeera muntu nanoonya abantu ba miliyoni 5 tekisobola kuvaamu naye kakati awo omukulu banyawe nkubuliza nti olowooza senga buli muntu yenna avaayo naye ludda tubeereko ate naffe linient kyobola mbu president ekitwe wadde kyabanyiza yavudde n'abagamba mukole ku online tekyabayisiza bubi anti byayogera mukulembeze tekyaba omanyi lwaki statement yange saagala kumuti toyagala gyogera no njala kujogera naye mbadde ngireese bubi kyayogerako takitegeera saagala kugamba takimanyi ne takitegeera abamuwa information tebamunnyonnyola nze nsembyeyo okukola show ya online ennene era kyagenze ku record ti mu Uganda nze nasoose okukola show ennene ne Emma Promotions fe babiri eya online ebadde nabeerangawo nti twakoze show y'abayimbi 29 bagita Yugi Connect wagirabako nagiraba kati show ya Yugi Connect twagezaako kuleeta ekifaananyi ekya show ze tukola mu bisaawe kubanga abadde bakola online badde ayita omuyimbi omu n'amutuuzawo n'akuba n'akola online kati ffe twagenda ne tufuna abayimbi abasukka mumu ne tufuna abayimbi 19 bonna basita ne tubateekawo ne tukola show ne tufuna ne kampani ennene ne zijja on board ne sente ne bazituwa naye kugamba nti twavaamu nga tunyiga mabwa nga temufunye kubanga akatale ke tugenda mule miteriyo kuweyo kino kimu abantu kibatamanyi ku online tetutudde wano ffenna basatu singa oba n'ekintu kyoyagala okulaba nga kiri ku YouTube tetwetaaga ffenna kibikkula kituufu bwe bwokalaba ngamba ye okalabye kano nga buli omu akalaba ogwo kati sabusoleba ab'omu ffene mwena ne mulaba bwe mubeera wako abantu 10 njagala kuba kyakulabirako nga show ya Top TV yegenda mu maaso nze neetaaga bwetaazi kusasula bwe ba TV oba DSTV ffenna abali mu nju ne tukola ki netulaba kyokka ku show bwe muba muli mukaaga mu nju nga mwagala kulaba show mwenna mugisasula kakati mu Uganda tunafuna capacity esobola kuyimirizaawo concert online noloza nti nno ba beneficia fa abaziteekamu se n'abayimbi tugenda kufunamu tekisoboka olw'ensonga eno wansi nti olwaleero data yennyini adduka misinde data kuba nali nkalikiretinga ekyekibalo kya Yugi Connect baatuwa GB emu ng'eraba eddakiika 3 kati show ze tukola bwe zibanga ozipiye kitono ya 2.5 hour show kati gwe zikubyemu nti GB emu nga bagikodde ku 15 kale bw'ogattamu nga wetaaga okulaba sheggweeyo just times by 5 emitwalo 2 n'ekitundu omulabi ow'e Kampala n'alaba endongo yaffe ku mitwalo 2 ku gumu togenda kumuguzisa mbo bonna bali mu nyumba balimu 5 basobola okulaba bonna balaba ekyo kati biriiyo kituufu kyo meanwhile endongo gundi obwa promoter buli munnyo challenge naye waliwo challenge era omuntu leero akulaba ku kacumbali ndowooza agamba eyo nomwami gwe babadde boogerako wabaddewo saga etambula waliwo omukyala abeera Germany n'agamba mbuno wamukumpanya nno sente ze nenga kyenganze nkirabanga challenge mwe ba promoters zemusisinkana era ng'agamba nti sente ze akola ki azeetaaga mu bubi ne mu bulungi lwaki temutuula wansi ne mukanya kuba ekituufu ekiri nti gw'ogamba wamuteeka mwaliwo ne mukwano gwo gwayita mukyalawo mbu yali munoowo yakuteeka mu tiketi mbwera ekintu kino olabika nga gwe ate oyagala kugamba mbu sente zonna gwe wateekamu ye teyakola ki teyateekamu ate nga yagamba yakwesiga yakulabirira bintu bingi nnyo byazze nga akwogerako era nga birabika abantu abasinga badde tebakumanye basobodde okukola ki okutegeera omanyi bagamba kibi kirungi abantu bayinza omulala ayagala amanye ekituufu so that asobola tena olunaku okukola ki okwesiga kubanga erinnya lirabika nga eryagala okufa kati onkoze bulungi nali ndaba TV eno kituufu waka nendaba story eyo obono twali babiri ndaba wagamba nedda muli yamudiza munne sente mulala nedda
engamba bano singa nkyalina biri ebyokutendeka nali bayise ne mbakozesa mu show zange eza drama. Now ebintu ebyo njala byogerako bwe nti gwe mukisa gwenfunye wano ku mpewo za TV n'abalabi baayo okukiriringa y'ekintu kya Irene. Nze Juma Balunywa mbeera zana nina ofiisi ennene nina abakozi 41 wali ewange wenkola na bintu bingi ku ofiisi. Irene Kuruga mumanya n'omukyala bamuyita Joan wa Joanna mu event. Wayita mukai mukyala wo. Joanna mu event mumanya ntya Joanna mu event twakolagana naye ng'ayagala Bobi Wine ng'ali Denmark. Bonna bategesi babivulu nabo. Yes. Nebyo binene. Joanna mu mutegesi. Ancontactinga wano nga talina connection na Bobi nze mumuweereza nagenda na performing. Kituufu. Kakati mu ebyo mutegerekana yakola mirimu gino mwenfunira mwankubirira nangamba Balunywa nti twali togera na bintu birala. Wali omukwano gwange bamuyita Irene alina show y'omu Nigeria bamuyita David Ekene mbadde nsaba omulinkingapo omuyambeko ne mugamba mukyayimba kinti ayimba gospel ne mugamba show za gospel badde sinnazikolako. Kituufu. Ne mugamba ayagala kunguza show oba nti amuyimbi we naye kati tabimanyi bwe babikola kuba osobola okumufunira omuyambeko. Ne mugamba nti ne mugamba tumutwala mu kyaki kyava ngamba amagala Freedom City. Ne mugamba no Uganda wano nomwana yakakikola ono Levikson ate yatugamba Serena anti linda kunkunyonyoleze kuwambozi buyali gwe nalabye nga akuba sheeyo wansi eyo n'agikola ki naye ko international artist anyizo kikola. Ne mugamba naye sheeyo okuvaamu obulungi kati yeetaaga connectinga n'abakyaki. Good enough nti wentudde wennyini wano ku TV kuno kyava ngamba abakyaki togendayo naddala Sara kugera chache na yeno yenye sio nakuwa wana ku Christian life kubanga omuyimbi oyo yamuleta Uganda yamuleta ko pastor yali amuleseko ebigambe ebyo bya Irene katuli kusimaba nti bamutwalawo n'ayimba simu mwaliko basatu igwe Joan ne Irene kwanza ni yachamanyi bamutwala ku chache yo n'ayimbawo kati omusumba waawo namulayiza obutadda Uganda okujja ko yampozeeki yamulese ne mugamba kane mugamba ogenda kukikolo tekwa kati eno mobilization etaka kuyita mu churches tufune ate bino byagamba wakolagona ne pastor Bujingo n'omuwa sente olugero lwendi mu kuvuga olaba nti oli mu kundya nkoze mwenso bikale maliriza kakati ne tukanya ne magamba okinangamba yaganagamba njala Freedom City ne mugamba show zino zifaana bweziti osobola okukola show gye bayita VIP then nokola Freedom City. Freedom City teba VIP. Kade show ya Freedom City olwokuba nti nno fe tubifuula betwagala but bwe banjagala show gye bayita VIP show nitwala ku Serena n'Entego tegedde ezo hotels 5 star hotels are just 5 star omuntu abeera munda n'agamba kankole kakati n'agamba tugende ku Serena I went to Serena nga date teriyo nga ziri booked zonna kati mandwa ya VIP n'emukwata Necha Freedom City n'akivaamu kanagamba kati wawagaji kati wa ne mugamba kati katugende erugo kuba akabayo show yani element ekyali muntu ali wa church yabaddeyo ya Levikson yali yakavaayo nengende erugogo tuke erugogo nga date weri bansa milioni 2 mwezi nozisasula kakati angamba nti omanyiti mbwakwina bagamba date wena ibagala milioni 2 mu 2 bagala deposit kakati addamu baddamu basaleko konza bicho kye bangambye nemvuga nenvaayo baddamu bankubira bangamba kati tukoze tutya konze bubine ebyawo ne Uganda togenda bugenzi nti nayogedde kati National Council have to write a letter no saba bo saba no tekayo sente bangamba kati sente sinna zifuna akati oboli na wonterewo Obekivulu gwe nga gwe promoter waliyo kibalidde sente meka kwa kati otandika okuspendinga ekivulu ekyo twakibala bana soka ebinena wali ko lugero luwanvu okusala natuka nga mbalide nga ekitono nnyo nga tumaze tukoze ku minimum cost eryawo mutaddemu advertising chimu nabawa cost ya milioni 14.6 nga kwezo yakuwako meka
Irene tampanga ku sente wadde kikumi ateze yakusindikira okukola obulango bwa TV kakati kyengendo bagamba nti kuziri 10 mwana teyakuweereza okujja keza obulango Irene yaweereza Duncan $1,17,000 era za kubanja tazimanja kubanga bwaweereza sente mumvuze naye wali emabega we muzeeyo njala kubaza mutegeere position yange bwe mutuma lukanya nti noonya sente mumbuuze wazinoonya zino zakugazooga ozisasula okubuukinga ozisasula kati tukkaanya ne Joan angamba okay muteereyo naye tokkiriza Irene kuvugisa sho Irene taba na sente Joan mukwano gwe yakugamba ate yamuleese yes tokkiriza Irene bwe kibanga kya santi oli mutegesi ate ni yali abitegera butegesi tokkiriza kuti ayinza okuvugisa nti teekamu ate n'atakuweereza omala okwambala sho yotamanyi ebidongo byetubimanya abategesi nsobola okujja nga nze mutegesi nga gwe olina sente gwengenda okujja kagamba mpa $2,000,000 mbukinge naye nno nasaba kati kyemba nkugamba nti omanyi nti kati jangu ku mulyango osoloze gwoba osookawo gye wezizo kuba omaze okiyingira kati nejali agezaako okukola onangamba nti limitinga sente zokola ki nagenda mu bank kwa akaunti yange kubanga bali tebakwata cash aba National Council nenkola transaction ya $10,000 nenziweereza ku National Council of Sports nga eze 10 ojja kuziri 17 zeyaweereza ozijja wuwo tannaweereza ozijja kuzizo transaction negenda nenfuna receipt nembaweereza nti sente depositinze era byonna ebyo obiyina nga biwandiike bwe mmala okuweereza sente nenziwaayo nebafuna receipt then kati nga appropriating okujja kati mu process y'okujja kyava ngamba nti nzija Uganda naye ngenda kukoma wontwala abaana abakola tour Germany ne bakola ntukola tour kyeva mugamba nti omanyi nti Germany oyo badde sina mutamuze ntambudde ensi omugamba Germany tannagendayo mugamba nti Bungereza mulabye America Germany sina mulaba lwaki sigenda nempumulamu omwezi nimugamba kyetaagisa ki ate nga tubyogera basatu kubanga buli kyenagana nga tumuteekako kubanga ono nali simumanyi oli yamuleese era kakusinanga nti naalizaawo provane Joan angamba nti naye jangu oyiteko nawano olabe Denmark bwali otegedde nti okuva e Germany ogenda Denmark wangu just board train n'ogenda konze mbalira mu kyammeka angamba kose jakola kwa $1,000,000 nga mmeka kyemba mugamba ku sente zange 10 tolako kati gwe process eyo jake nnyo binkolera awo tegeza zaali zizo okiwulira ate yali mu kugamba mbu sente gwe tewalina wadde n'ekikumi ne wemwatuuka ku embassy mbuno gundi yali ya $25,000 naye nezo najo zennyini ezya visa fee wali tokola ki ebigambo bino byenkugamba ge mazima musajja musiraamu neesiibidde leero bwe mmala okuweereza nitutaliko kubalagana kituufu nagamba bwe nzija e Uganda ajja kumpa balansi wange ow'omukaaga kakati kyemutamanyi kiri kimu ebyo tubyogera mu Gwakuna omwaka tubyogera mu Gwakuna sho ya December Irene ajja wano mu Gwamukaaga ng'ennaku z'omwezi 15 okujja e Uganda ziri sente zange nze nzisasula ng'ennaku z'omwezi 10 nazisasula 10 ogw'omukaaga Irene watuukira okujja ng'era takuwangayo wadde ebibiri nga tate singi bibiri naye nga yakusasulira bya nnyonyi byokka talina kyeyasa nkugambye ennyonyi namugamba atole kuziri ekitegeeza mbu kuziri zizo ajjeeko sigaza mukaaga obudde bungi solo ebiso bimala ne wiiki naye kubanga story amangu nti naliko kutambula ajja wano atuuka nga tannajja angamba nti bajja Uganda asula mu hoteri kitegeera akati nti asasula mutoto yawe yetaaga emmotoka kyeva mugamba nze nina emmotoka nina ne apartment zange oli ezzana what you do jangu osasula zena kati emmotoka agiwa emitwalo 10 ng'agenda kumalawo omwezi nze ndi musajja mubazi n'ogamba kati awo miliyoni ezi 3 nengamba okusula ngamba nti yetaaga ennyumba nga agiwa dola nga 35 agibeeremu omwezi nze ennyumba yange eri well furnished na buli kimu kati nembalamu bino byonna nagenda mutole kati ng'ate ninamu koodi ayina sente zange zatanaleeta wano mbamu olina nga kakati nembigamba Joan nda nangamba nti nagamba naye ebintu byebulaaya mbimanyi kakasa nti bwatuuka sente azikola ki azikuwa nze nno Irene ku kisaawo nimukanga ya Harrier ya black ninkwata
n'ebigugu ne muvuga buteyalina ne munne muwala ne mbavuga paka waka n'obatwala muzigulawo gate n'enkwata ebisunzo by'ennyumba ne mbagamba enjuubeeraawo bano nina kintu bwe watuuka ewaka bwe wamutuusa ewaka ate n'omuggyako emiliyoni emu n'omugamba sooka ompeeko sente ezo kati nekyo kankikuwe bw'amala okubeera mu nga yakatuuka kye mba mugamba wayi ng'ebbugumu lya sente zange kwanza nkungaine mbadde n'experience emyaka 15 ndongo ngimanyi kati ne mulekaawo nenkoma mugamba kati bintu biri ka deposit kange kyava gamba ha nazi ne sente nene katulabe ku macha bacha ku macha n'abala euro 12 mu ebi nazikuwa si euro 2.5 zali milioni nga times zali nga ziringa bili awo nazimpa kati nezijja kuziri nesigala mbanya milioni zali nga something kati nze kyenjagala okumanya bino zagamba mbu akubanja obukadde 14 zijja zitya okuba nti ziweze kubanga yagamba receipt tetuziraba okukwanguyiza kwange kweyo story kubanga tusigaza eddakiika ntono njagala kugamba bwenti nze mbagambe nti nina transaction ngamba Irene sente Irene talina ene transaction ng'akwata sente. Can you imagine nga omuntu omuwa sente ziri mu that amount olabanze yali awaye 10 nasobola okuba ne evidence talina wantu wonna we yakuutiza ne WhatsApp zabalaga bonna zire wali omuntu we yaweza WhatsApp bw'ogisoma egamba nti egisome egamba nti ebintu bino binnemye kati kyembuuza shobo yaliyo ani yakola ku sound ani yakola ku butebe ani yakola ku bayimbi abalala baweekera kati nnyabo w'ekitiibwa bwetutandika awo mweyo president atuuse tukola ogw'okuddayo e Germany egugagamba gwansuza tugenda e Germany aŋŋamba anonye bano baana agenda akola esho asobola okuteeka muno sente kituufu tutuuka eri tewaaliyo sho nze kennyini ayogera naawe nze nakuba engoma ku stage tewaliwo it's on record anti visa byayogera bya embassy baba ma visa bonna nze gwe bawoogo bank statement yange ginakozesa nga ya account ye bamumye visa abantu boyina tosobola kubayimirizaawo gyolaga I write my letter nga promoter olonga balimbe etumye nti bange ne mbagamba I'm the event manager natadde mu sente mu bantu bano bonna ne mugasa na zigenda kufa ku embassy ne bansa bank statement ntwala bank statement yange na printinga yaliko milioni 13.6 kansala n'agamba kino kiyo okay ne banyongera aba ne tufuna abawala basatu n'abavubuka b'enganzi tuli batano kuna tiimu y'abantu 11 kati abayina ogenda mu kitegeza tete ebivulu tebyaliyo atolo tukomyewo Uganda sound yani yamukola wano bwenkoma nga biganye n'abaana nabalekera bali mukaba mazi sone mugisazaamu shege anti olina okuweereza sente ozina komyewo teyaziweereza kwa munana 15 handi okuweereza sente yasooka n'akwata milioni 4 naziweereza Duncan ekitegeeza gwe z'omubanja osigaza miliyoni emeka semu era bwe nakwata ezo ne manya nti nze mmaze kakati naddamu naweereza Duncan miliyoni egi naddamu namuweereza emitwalo 4 ga bipande naddamu namuweereza miliyoni 4 zonna za breakdown weeri nga zikola miliyoni 17 ze yaweereza wano bwe bino bisibe ebyo byakoze bwe tutekola ebyo nga Duncan nno kubanga endagaano yatwakalwa Silver Kyagulanyi Silver Kyagulanyi lawyer waffe era ebintu bino byenyibe yasinga obimanya nga Duncan bamuteekawo nga ye mediator nti buli ekikolebwa alina okubanga nga mwewala bino ebiriwo olwaleero waki Duncan tavaayo kyekiganyi kati kyekibuuzo ekyanguwa nti nze buli gyekyo bagamba nti ntampaka ku ssente lwaki tabagamba ku Duncan yavuddeyo eggulo ku TV n'ayogera mazima yesterday nabadde nakasongola ne mulaba ne kati nga gwe omwami omugagga lwaki togamba ono omukyala kamweyo bukadde 10 ekintu kinakiveemu oba muli ne mukwatagana ne musonyiwagana ekyo mu bulamu bwo obeeranga nakyo singala gajaja anti omukyala byandumiza kati abalabi abalaba TV eno kakasanga bwe bagasse emboozi y'omukyala nokubajaza byagala okukwatagana babiraba nti bigatta ne TV ndala kwabadde agenda bennyini ali okubuuza naye kati wano yayogedde kino kati bw'ojja ku makya nga show yali ya 219 kyekibanguyiza okutegeera mu mitwe gyamu yali 219 nojja leero n'ogamba nti kakati tiye yawasizza mu ssente zange era kati nze nti kati ngenda babanja ne mukyala we omuntu omugezi atudde mu kasonda gamba nedda
ono waliwo ekirala naye boyina kyewamunyiiza sinanyize kyenkugambye yagezako kwegwanyiza bituufu ebyo kaakati nze tikyamuluma nti wawasa kati nze Juma Balunywa nakulaba ngamba nti abantu abakulu tebabeeyambulira oli kyogamba mukyala mukulu owulira kakati mu mbeera eyo naye mba nga sisobola kukikola oli mukyala kyogamba mbu ye mukulu naye ate buto mukyala munyirivu ate mukyala wa ssente nkugambye byange jjajjange yakula ngamba ekyo nga omuntu wali omuntu omukulu tewebikkulirawo naye nze amagezi genkuwa mukulu Balunywa gamanyi oli musajja akoze ku ssente omusajja era azirina ekyo kyokimanyi naawe nti wadde mukyayagazi nezaba promota blablabla ssente ozikoze olina byotaddemu ssente zo kati nga gwe omusajja omusiramu babagamba muddize abantu fano balokole tugaba bugabi n'ogamba mbukankoleyo akantu bwe kati ngabe kintu kyangu nnyo oli yali baddeewo tula wansi ogambe kati kino nkikoze namwe mwine ekibatawanya kiri kimu Irene tanoonya ssente ku Balunywa ayagala ki anoonya bantu kumanya nti oli muntu gwe bayita Irene kubanga bino wammanga kyenjagala oba munkolere ekivulu kyenjagala okuwa otegeere nti ku myaka gya Irene bwe mumulaba olwaleero okuyimba akwagaza ati amanajinga no ayini muyimbi ate nkugambye nti mumanejingi muyimbi Irene asooka ajjeko wano atubuulire ddala ddala oba ebituufu abadde akulengera ng'ayingiddewo mu style naye nandiagadde akateeka akalala sigenda kuvaawo wano bigenda kunyuma atubuulire omusonyi olunaku olwaleero mwesonyiwa ekyo nakyo kiggwe nze siina mutawaana na Irene naye nga omutawaana gwe nnina naye wakuba nti ekintu kyayogera ng'omuntu naye akimanyi ti kifu si kituufu naye ng'ekintu kyonna nze kyekiri we kiri mbadde njagala mukanye otuule wansi ku mmeeza naye omanyi ebintu bino fe abalokole Katonda teyatuwa Pastor Jackson we yawulira story eno era n'abantu bonna ne bagamba omanyi kintu kyangu nnyo ffe tukkiririza mu kusonyiwa tetukugeya yes Irene is in the house tubadde tuli wano omuntu waffe wano abeera ajjawo ku church ndowooza n'agamba kanyambukeko eyo waggulu kakananga yakoze eki alabe kuba mugeya boogera ki naye nga mwami Balunywa naye waali wano kiki ky'omugamba ky'oyagala omugamba nga ggwe okimanyi wogedde akusonyiwagana simanyi olese Bible ova byobyo biina gwe kyoyagala bigenda kunyuma ali ku kacyumba lyonena gy'olijja ng'otuule Irene ne Balunywa bali wano eno kwegamba buli omu awera nkolokotona manja sente oli tamanja ate olina kuweera siibi mama omusiraamu gw'oyagala alayire ki kalinda producer kubanga tuli live ku TV abantu bali mu balaba kaakati mukyala Irene sooka obuzeeko ku bantu ate abakulaba mbalamusizza mwenna abalabi ba Top TV mwebale nnyo okulaba Top mwebale tuwagira mwebale twagala naye nga kiki kyoyagala mwami Balunywa alayire nti tewamuwa ssente kuba kati story yonna aginnyonnyodde era ebintu ebimu byagala ofaanagana naye nze nga mugamba ekintu ekiriwo mukanye mutuule wansi ate mukama ayambye obadde oze wano ku kyaki obadde olaze kulaba pastor obadde ne interview wansi ku radio okay so kakati kiki kyoyagala akole era alayize ku lwana eno njagala alayire ki takwata na ku nusu yange sente mmeka nusu ajogedde nti yali agikutteko naye ate amawulire emabega singa mugajjayo agamba ye takufunanga ku 10 nze njagala kuddamu kwanguya kyanguwa yenze Juma Balunywa omusajja yeesiibidde ekisiibo kyange kituufu njogera ebigambo bino nga mukono guno gwe gukutte kulaanyi omuntu gwe bayita Irene Kuluga ono atudde wano nange ate nga mukwano gwo nziramu kubagamba bwe nti naye mu mutima gwakimanyi nti essente ze yali ankwasizza mu ngalo nga zange za mulimu guno zaali euro 2500 mu nju ewange amiina akyeyogeredde kati kakati gwaddako euro 250 ze yali akwasizza luli njogedde 2500 250 eri abatamanyi Luganda 250 euros producer batuweereze bagenda gikuweereza yes Irene kakati gwe sente meka zogamba zombanja yeyogeredde omwami ono yasiibye ge mazima ye gayina
ate oli mukyala mulokole Sandi carries the Bible. Kituufu. Sandi mweted the Quran. Yeah. Kino kye kitabo kyensinga okutya. Era mmanyi nti ye ddala balunywa. Kino kye kigenda ffenna. ebyange mbyogedde Wuliriza kyensitudde kubanga sijja kuwangula. nze nasiibye ekkulaali eno sijje nkutte Wuliriza. byenyogedde ebyange biwulidde njagala nnyo ekinsituza ebitabo bino kituufu balunywa oli mugezi nnyo. Kampala yonna yiyo, Uganda yonna yiyo, Polisi y'e Kawempe yiye. Nze manyi y'ekatwe y'ekatwe yiyo. Kati nze nga Irene waabwe sisobola kuwa. producer nsaba Jojo kumukubira simu ajje wano Wuliriza. tukoleshe enyuma Jojo yani Jojo yani. Joani nsaba Jojo ajje wano Simwetaaga Jojo talabangako nga nkuwa ku ssente. Takirabangako. kati layira ngompa ssente Talabangako nga nkuwa ssente. Tabangako na mubiru ya ssente. mumubuuza amumanyi Jojo yakuintroducinga ku mwami ono Mumanyi. ate nti mukyala we gwe ukyomanyi Mukyala we. Ebifaananyi mbirina. Videos. mwami walunya babijjayo ebifaananyi mumbuuza tetwagala tuzze wano nga mungamba nti Irene yampa milioni 10 mugamba 100 nembagamba Irene kasookeze nojje tofaayo najja tekumanya Irene ne transaction bwe zibadde nandetera Kurani ye n'ogyogerera nendayira nembabuulira abantu bangambye ne bwe ndikuleetera balunywa wosalirawo okubba bangambye oyinza n'okulayirira ku baana bo kakati olulala temuteranga mu kyo zifaana bwe ziti mukitegedde nedda kiri kubanga mbadde ndowooza nti mulina Jojo gwe waleese mukazi wo Irene. oyagala kwongera ozze wano kuswala kukola Irene nedda kiri bwe kiti Irene oli muntu waffe obadde ozze ku radio naffe ate tubadde tetukitegedde mbu wooli bingi byensirika mukazi wo nali musirise nga simwogera nali mbuuza kibuuzo tugambye nti Irene yamaanyi yavuddeyo mwennyini sokomuleko omukyala bakyala omukyala nakukakasa euro 25 kasooka ayogere esente zobampa wakewa atogenda tuli kukirira what are you doing first right Irene simu oyagala kubira Mwami balunyo bambitongaawo. mulaba kugambe njagala ekintu kimu olekangulaga message ng'okonfaminga ssente nabano bagirabe mwami balunywa siba mwami balunywa kati gwate oli wasiibye ono alayidde ki agenda kulayira yaddako labayo Omukyala Irene yani wadda. Irene oli muntu waffe era tetwandikiriza ojje kusho naye ndowooza oyogedde n'abantu kale leka mulage Irene soko olayire nga soko olayire Irene kale soko otulaga olayire nga tonaleka sente meka z'omubanja ozogere maaso g'akatozi senyamu kubanga nazino zengenda obbalaga nasubye eggulu okukola ki okubifuna ono omwami yadelitinga buli kintu kyonna conversation gye twalinanga kati ne bwe mbigattagatta omanyi nzijukira bujjukiza nga waliwo kino wenajjira wano mwali mungamba evidence nabagamba toyinaawo naye kati mpezezza evidences kati sente ziri meka zoba zirimu sisobola kuzoogera balunywa sisobola kuzibala tuula producer ajjayo Sose n'olayira n'otulaba alayira muleke soko osiri mwami balunywa mwami balunywa tukyali kulondoola olayiride ku kitabo kya Katonda nayogera euro 25 ngenda kuwa mu nyumba yo kino kigenda kulondoola balunywa tolayirira manyi nti oli Irene soko olinde Irene kankubuuliye kati ngaffe abakacumbali era wamu ne top television badenga njagala okusangako anti kati ekikazi kyo agambye alina omukyalo owuwe waka sokoleka tuli ku TV sokoleke Joan ekintu kiriwo ekiti manya nga Irene nakwita Joan ofunye opportunity eno okumukwasaganya genda okudiringa naye kyekyo kyembadde njagala mbadde nkimanyi era ajja kufuluma 2.5 mugenda kufuna mba wa Silva yampadde sente Silva Kyagulanyi abataganayo okumufunako sente ze yakonfirming ewa Silva mu gw'omukaaga emiliyoni 7 yazibagambyeko nina miliyoni 17 zagamba nti yazo receiving from me naye nga munange byo ebya Irene n'omwami balunywa tusobodde okuba nga tubifuna naye nga
Tewali tabu. Ate ina opportunity ye mugambe asoka maleyo. Kakati soko leke. Kiri bwe kiti Irene kwanga kati ekijja ko bagenda. Top TV. Enjoy. Tosubwa bino ku Top TV. I'm here to spice up your weekend every single Sunday. Come on, Ozugeba, your program, The Decision, Top Television, Kodi Badia, tuyingira mu style LMB, tugenda kuba tukwaka sabu kanyama, oli chibu echeja ulo mkwano, oyino kubango chilindi dono. Program ya Decision every single Sunday, saa 10 mpaka 11 ezaka ongezi. Uwasala wao kuwagala muno. Chino chishitageza, obaddo chimanye mikolo gina kuzino jachuka.